nze nakkiriza Bobi Wine w'amaanyi. Omupataani oyo gwe mulaba amannya ge ye Amil Hamid amaze emyaka 10 weddu ng'ali ku TikTok ng'akola content we, naye amazima ga Katonda badde tandewezangayo vidiyo yonna erabibwa abantu 1000. Naye Bobi Wine we yazze wano mu Dubai bamukute ka vidiyo ng'asiba Bobi Wine ekitambaala. Ka vidiyo kano n'akapostinga. Omupataani we yapostinze ka vidiyo kano mbadde n'akakalaba essaawa 6 emabega nga kali mu mitwalo 10 egy'abantu abakakalaba nga kalina likes omutwalo gumu n'ekitundu. Era omupataani ono yakyusirizaawo content kati apostinga bya Bobi Wine byokka. Yatandise n'okukola consultation, ayagala kufuna visa emuleeta Uganda. Tubadde twakawona omuzungu wa boda katugenda kufuna omupataani ng'ekimuleese agamba tagenda kuva ku kitebe kya NUP, agenda kuba akwata vidiyo za Bobi Wine zokka kuba yakizudde nti we wali content we. Nze nakkiriza omusajja w'amaanyi. Olaba abapataani bakkiriza baneetuwe Bobi Wine ekitiibwa, omusajja w'amaanyi. Omusajja ate tawezangayo wadde vidiyo erabibwa abantu 1000. Naye bwe baamukutte ng'asiba Bobi Wine ekitambaala nga bagenze mu desert safari. Akawunti y'edduka Speed mugende mugikebereko, bamuyita Amil Hamid mupataani amaze emyaka 10 ku TikTok. Ate tawezangayo vidiyo etambula. Yagifunye era kakati nange content ngenda kukola wa Bobi Wine yekka yaliko amasannyalaze. Yes, oli ku Yugi Updates TV kusinzira okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo mwe bali kubeerako. Nagambye nti gwe ayagala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola otwegattako ddala bulungi nnyo. Baganda bange abali e Qatar, abali Oman, abali Saudi Arabia, abali mu Dubai mwenna mbanirizaako nnyo, abali mu US, UK, abali mu Florida mwenna abali wano ku mulirwana Kenya kiwate muva ku mayengo gano aga Yugi Updates TV mwe bali kwekuumira ku mayengo gano mukwano gyange, mwe bali kubeeza, mwe bali kuwagira nkyukakyuka mu ggwanga. Kubiriza mmwe abaagala okulanga naffe namba y'essimu ya WhatsApp bw'eri awo kuba oyitira ojja kuba osobola bulungi nnyo okulanga wamu naffe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Makakasa nti nno mbaagala nnyo era nga mwe bali kwekuumira ku mayengo gano. Tugende mu maaso n'okusharinga, commentinga n'okusubscribinga sobole okuba nga tunyweza amayengo ga channel eno, kubanga ebiseera bye tujja mu maaso bizibu. Tugenda kubanga tubaweereza butasirika gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, kubanga tulina okukuuma emyoyo gyammwe nga giri stable olw'ensonga nti nno emyoyo mingi egigenda okukyusibwa mu biseera bino, naddala bino ebiseera ebyakaluluso. Mukwano gwe tukubiriza obutatunda mwoyogo lwa kiro ya sukaali, sigala ng'oli ku kigambo kimu enkyekyukakyuka gwali eyampuliriza. Mbaagala nnyo, mmwe bali kwekuumira ku mayengo gano.